Olwaleero akakiiko ka Paalamenti akalondoola enkola y'emirimu gy'ebitongole bya gavumenti kakosase basinkanya abakulu abaddukanya kampuni ya Uganda Airlines ng'eno ekulemberwa Jennifer Bamutulaki ku byalabikira mu alipoota ya ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti mu mwaka gw'ebyensimbi 2023-2024. Ensonga esoose mu alipoota eno ey'okubanga kampuni eno yafiirizibwa obuwumbi 237 mu mwaka gw'ebyensimbi ogwogerwako. Net loss from the previous financial year has reduced by 26.5%. It remains a matter of concern. Mu lutuula luno ababaka bakitegeeredde nti ekika ky'ennyonyi zi Bombardier Uganda ze yagula nkola nkadde nga zisaasanyizibwako ensimbi empitirivu ku byuma eby'okuziddaabiriza. Ennyonyi ze baagula yadde waliwo omugaati ne keeki ffe twagula mandaazi ge tusobola, so wakati ennyonyi zaabwe tiziyinza kufuna na spare parts kubanga ennyonyi ezisinga baagula nkadde, ezimu ndowooza zaali za lutalo mu Russia, so ibwo obuzibu era bwe balina nti tebali ku international standards. Abamu bwe baawulira ekigambo Bombardier ndowooza baawulira ng'ekigambo kinene nnyo, tebaategeera bulungi kiki kye bagenda kugula. So already spare kati wankalu okumufuna. Chair, the largest contributor to our losses is highly fuel costs, followed in this financial year, followed by depreciation, and then what we call crew allowances. These have had a significant impact on our operational performance. Wano akakiiko we kasinzidde okutegeeza nga bwe kagenda okuyita abantu abakulemberamu okugula ennyonyi za Bombardier bababuulire ekyabaviirako okugula ennyonyi enkadde. Mu kufiirwa ensimbi nga tuliyirira ababa bakoseddwa, naye ate si ekyo kyokka, mulimu n'okuba nti tufiirwa ensimbi kuba batugambye nti ensimbi ezaazigula zo tetujja zijjayo mu bbanga eryo zisigaza bali zirina okubeera nga ziri phased out. Bano balina engendo 17 ze basaabazaamu abantu kyokka ng'ennyonyi ze balina tezimala kukola mulimu guno nga ne ssente endala bazikozesa okupangisa ezimu ku nnyonyi ezibayambako okusaabaza abantu. You realize that the fleet we have, the 4 CRJs and the 2 Airbus, have a discordance in terms of capacity. So the CRJs are unable to operate the routes that are beyond a certain hour. So that means that on some of these operations, we limit the number of passengers, so we don't operate optimally. Tumanyi betuwulira ennyonyi zino ne banga ina route wabaawo bana abanene mu ggwanga aga nti ye munene nze njagala wano ne badiverting okuva ku route kyebagamba nti ennyonyi ziba zifunye mechanical problem na biki tekiri clear kubanga era tezibaawo entebe nga ziparking. Era kitegeerekese nti mu myaka 2 egiyise kampuni eno tewangayooko magoba eri abantu abagirinamu emigabo okuli ne gavumenti ya kuno era nga kino kyeyongera okweraliikiriza ebiseera byayo eby'omu maaso. I don't want to see these zeros again when it comes to dividends. That at the time 67.5% of the airline operations are funded by internally generated revenues, Chair. And what we want to do now is to diversify, because at the moment we are relying on passenger and cargo. Naye nga bye tulabye mu kitabo nga bikanga nga biragira ddala nti eggwanga lyandifiirwa ssente empitirivu. So ke tulinde lwe banadda tulabe oba bye banaaleeta binaatumatiza nti emirimu gikwasaganyizibwa bulungi mu kitongole kya Uganda Airlines. Kyokka kampuni y'emu eno era erina emisango mu kkooti nga gyekuusa kulwisaawo emigugu gy'abantu gattako n'okubuza egimu era nga bino byonna byoleka obulabe obuli ku nnyonyi y'eggwanga eno. Kampuni eno era eriko ssente ezigibanjibwa wadde nga bekikwatako bagamba nti amabanja g'erina tegeeraliikiriza. Juma Kiria, NTV Akawungeezi.